teri mwavu asa mukazi gwayagala era batunulizi bwati talina gwayinza gamba kwadde ekigambo asanga akoyi kati woli mukyanga bakwadde wa MD yingira soko gobe bisatu ebya mutwe minene bisatu ebyo agasajja agebirivu agebiwala asatu omu babiri basatu soko gobe company oliyekete bali ko bategere ntoli muzanyo kwara kuba kirimanya abeza bakirimanya bafulume atayina bafulumye mu wiki esooka enkola y'omugagga eri bwete ayagala ku squeezing ennyo nga mwategeeragana kufunamu 70%. Ayagala ku squeezing akufune mu 300%. Ne mu maaso g'ababoosi baffe oba okola okwekutula naye nga takwawula na wa zero. Buli bwatunya bwati alaba musajja bange leero yakedde musajja takwawula akole nnyo mu kugambe. Ow'omudomo yasinga okola consultant ava mulesa jatereze company bateranga okujja abatereze system zonna zitere bulungi aba mu meeting ababuliramu mutabe mwino okukola ebintu badda ku bugambo ki vision mission core value mumanyani asinga amakulu most important person in this company ne mwandike emikono MDBC no the receptionist bebaleta do obukodyo obukyusa kyusa ebintu byekiyaye mbukatolete mumuyita receptionist ayina kuba front desk manager Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gw'anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Obadde ogamba nkugamba onfunireko omuntu yenna asobola okujja okola ku motoka nga Tandi Boy. Ani ono gwenjogera naye? Ono Ibra kuyogerako naye. Ibra ewakiseka. Mwine emirimu. Omuntu agenda akolera wali ku motoka y'amafuta tulera nga akolera wali ku Namuwongo wali ku Vivo Energy. Bagaba sene meka Ibra. Bali mu mitwalo 5 mwezi amafuta makajja wali mu Kenya Mombasa ku motoka jagenda okubeera nga atambulirako. Okay, naye. Ninawo muto wange naye ayagala kakadde banaakamuwa. Agira agende wabweru akore. Kati n'ekirala tukole bwe tuti. Lwaki mukeera ku makya okufera abantu batamiirirako? Ensonga lwaki twagala bannyoko batubazaalemu abaana? Otegedde otya ndi mufere? Bwe batyo mbusimanyi njagala simanyi omuntu anaakolanga Tandi Boy. Mbamanyi kate nze nduddewo okubuuka nze nduddewo okubuuka nze mbadde simanyi nti mufere mbadde simanyi mufere mbadde manyi musalamaliya Good Samaritan. Bano musimanyi akulumirwa ayinayo omukwano gwo. Abaana bano lwaki babonaabona abaana ba Uganda batawaanira ku baana b'abantu abo. Bakubira essimu n'akugamba naye baba ne babakwasa. Dada mochikubira tukitegere mu lusoko kiddamu kikubire. Dada mochikubire. Kigenda tuwe mulaba. Tofai tujambichamu. Kani ngogera kyogera nacho. Ngenda gamba nti ntuse. Ngenda kigamba ntuse. Bana mbye n'omulimo. Neda katulinde kutegayiteho kakaseera. Bagenda kuba enamba nyingi yerabire. Kati we waita wakaseera. Tumugambe ogwo omukubira omugambe nti
ntuuse oliwa bwe batyo nate balumba bambi group eri vulnerable balumba group eri vulnerable anti bo enamba ze bakuba kanneemu kadabbiri balonda bulonzi ayinza okubeerawo n'agamba 077856547 n'akuba bwagomo yafande oba ne musuula mu ssabo kaba kaweddemu ekibuga kino banaye nze tudde okumanya nti ogusajja gufere mbadde simanyi bali manyi ogusajja gwagaliza baana bana Uganda munange ensi bwetyo awo yatuuka awo ankote gwe twatuuka kibi nnyo nnyo ddala ensi awo yatuuka naye kati kanziremu ngezeeko wano ogusemba mugambe nti nno ntuuse mukama genda ntuuse. The Airtel customer you're calling is on another line. Please. Hello Sebo. Wange. Sibete no Sebo. Oli otya? Mukama wange nze kakande. Bangambye nti oyina kalimu mukama wange. Hello. Mama Bikira Maria. Hello. Mukama wange. Kwana okuvuga nze manyi ne mbadde nvuga mu ne taxi. Ne bwa conductor busobola. Kiyaye. Wotuna ndemo kuba kati kijja tuvuma buvuga. Kijja tuvuma buvuga. Kiyaye bwe bito wabikola. Kibadde kiscanninga nga kigamba naye ono. Bwe bito wabikola. Wama tugenda umulamu katono nnyo bwe tukomawo nkomewo ne ankote gusuulwa tunyumyemu emboozi yaffe tukoma utovaawo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So byebyo ankote gusuulwa boza kuba tulaba n'oluvannyuma oba oli awo tugende mu maaso. Abatulaba abatuwuliriza bannange mwebale nnyo mwebale ddala kutugoberera. Mukulu Cruise waliwo abantu abatulabira ddala ebya ddala ng'ate Bannayuganda bali mitala w'amayanja waliwo omukyala bala Ibraka yakutumiddeko bambi Ibraka mumanyi bulungi mumanyi bulungi naye kati kyemuyinako Ibraka kyemuyinako nti namulabanga nnyo nga mugoberera ne bwe ye Uganda saafuna mukisa ku interfacinga naye saagufunako naye yali akola emirimu gye bulungi baddewe Ibraka be bamu abaalaga nti omulimu guno si mububi nti omuntu asobola okukola nga ali professional era asobola okukola nga akola ebiyamba abantu ogwa internet nadde YouTube n'ebirala YouTube nze nalengeranga birengere kwaffe twali mu mainstream oli ku TV ate ogamba YouTube bye biki aba YouTube bakola kyakolawa kati nga tulinamu ezzalawo okuge mazima ne Mukasa yasooka okunjagaza YouTube ng'olaba alina research ng'olaba aleeta abantu abayinza n'okuba nti TV ennene emuyita n'agaana okgendayo nene olaba ate wa Mukasa nga azze neŋŋamba nti lindako omuvubuka ono omwami alabika ayina byakola nga bitegereka then of recent ng'ali computer zaako ogenda bweru yatuuka ekiseera ng'ayina nzite missive ng'ayina opinion zawandiika naye ng'ogenda okulabira opinion y'amakulu nnyo erina okuba nga oba ebeera published oba mu New Vision oba mu Monitor. Ibra yali muwandiisi mu Red Paper. Yes, muwandiisi mu Red Paper. Naye kyengamba skill y'okuwandiika yali waggulu. Empandiika ya Ibrake bw'otunuulira bannamawulire abasobola owandiika article ku social media n'ekunyumira batono nnyo. Sijjagamba nti batono nnyo nali manyiye yekka. Sijjagamba nti batono nnyo kubanga abasinga ku social media boogera bwogezi ng'oggyeko establishment eza institutions eziri political kuba kati political party organization
company ne ziteekayo sigamba ebyo ni abalala mbonze ndi YouTuber ndi TikToker yali yekka salabako mulala nga sokuwandiika ebintu n'obisoma nolaga byonna byamakulu bi researched omuwandiisi mulungi buli kimu nalaba yekka bwebeereyo omulala era nja balaba kasi kubanga tembe nalaba yekka anti ngamba atalinze ate nze sinabada kubiteekayo kubanze mpandikidde monitor mpandikidde vision mpandikidde bokede nawandika red paper bonna mbakoledde nali nalabye omuntu ng'ali gifted mu kuwandiika nga simusuubira kubeera yeeyo nalabye black yekka awandika sigamba teriyo balala ningamba ku mukutu ejo ejimugatta abantu nalaba ibrake yekka salaba opinion yange opinion yange ye nalaba yekka yankubirako simu awo nangamba tegusula mwagala show ya mwenyumira nangamba kipita musajja oyo mulungi ndi yaziza era mungambire tunaye you see obera inspired katika nkubulire Alan fe tuli basajja bakulu niyo kimanyi nti olusosola okubeera inspired okusinga omwana omutonga yakuinspire nze okimanyi nti osobola okukerewa wabweru matumbi budde oba mupiira oba mubaala ninga oddayo waka ninga osinga kweraliikirira mwana bye bagenda kubuza okusinga omukazi ng'omwana agenda kubuza daddi lwaki otambula ekiro ng'owulira okitidde nnyo okusinga ne maama we kati ng'omwana akuinspiringa nnyo akuteeka mu order kati kitegeeza buli muntu yenna asobola okuinspiringa n'ogenda n'ogamba abaana ngenda bagamba ki nga bagambye lwaki okomawo leeti ne bakuteega n'okomawo saamusaamu nga bakyali mu ddiiro ne bagamba daddi lwaki okomawo ekiro nga mama waabwe ali mu kita yeebase soba obannyonnyola era n'ovaawo ng'ogambye tekigenda kuddamu kubeerawo sikulimba naye nga bakuba mukyala ate mubadde mujja kuyomba omwana asobola okuteekako akazito omwana asobola okuinspiringa kakitegeeza nti omuntu yenna akuinspiringa buli ali mu nsi alina kyakwongerako kyomulabirako obadde ogamba waliwo mukyala ali mu USA mukyala asoma PhD mukyala Jennifer Natabi Jennifer Natabi mukyala asoma mu America eyo ndozo Minnesota akola PhD asoma nalaba nnyo sheeno era tumutumiddeko nnyo yankubirako netwogera nja kuddamu mukubireko era nange ntegeere mu America bwe biba oyagala ogendayo okimanyi sigendangako mu America nengo oyagala yes okimanyi nti amawanga gonna ntambuddeko okimanyi mu America emyaka nga 15 banyimako visa ya America bawansongaki nali nti neyiya bweyanga nnimba nga tebiriiyo byali bya bulimba wabagala ogenda ndi mulwadde eryo simanyi eddwaliro eyo erigenda okunkebera ebyenda simanyi ekibumba nga bafere bankoledde ebibaluwa ku street bakuma visa banyima da nedda nnyo banga dda nnyo wateekamu ebigalo adde tetwateekayo leve ebiri tebituukawo ng'otuukalibako ki ebibuuzo ebibuuzo nezira abasajja ne bagamba nti visa baginyime ne bagamba ddamu okola apiiru naye nagenda okwetunuliranga ebibaluwa byenyina bya kifere akawunti abasajja bazinfuliraawo omugaga agenda okunsuza simumanyi akawunti omuyitu nembinyujula nga tebitegerekeka obusajja ne bubba sente zange ate ne buddayo ne bugamba mbu simanyi natoswali nentya mbona badde nyina okukanulira omuzungu amaaso ebiseera baba bakupa sente mmere but sikyajjukira nezaali nnyingi oyo njogera nga 2-3 ddannyo banga ddannyo ddannyo visa ne baginyima emyaka giwera 2 naye omuntu yali gadde agendako mu America era baliyo tubeegomba obeegomba n'omanya nti bagendako mu bulamu ne bakyusa ne bafuna experience endala lwakuba ekirankaddiye sikyasobola kukola mikisa gyange mitono egy'okukola mitono osobola naawe anti kati akaseera k'okudda endo kaba kali kumpi ogendayo bugenzi n'ofuna byokolayo n'okomawo myezi 6 3 bwatyo n'okomawo mbona ebyakatono ebyo tubibeera naye omuntu yaligenza okufa nga agenzeko mu America kubanga mpulya buli omu gyayogerako ate sigendangayo kati ogendayo gana mawanga balala gatambuddemu mu Europe ntambuddeko mawanga agawera naye ye America sigigendangamu nina mukwano nga bamuyita Seguya yagendayo kumpi buli mwezi gwe ninda nanyumiza Seguya yakunyumiza biri mu America kalo nembuza ne Trump omulabako nagamba babadde walanga atendi business olagenda yeyo njagenda yo lala Seguya olustatulimba kyagamba Trump tagendayo
Ewani. Ewa Trump. Asobola ogendayo. Simanyi ateze na abagamba kimwe abali kubukedde. Busy, aba busy nga talina budde ne bumukwata nga tobudde bwokudde ne bukubutuusa. Natasobola agendayo. Tasobola agendayo. Naye bambi seguya y'omukuba namuli abeyagalidde ku nsi eyo. America buli omu yandisanya agendeyo. Era anko Tego bwoba olinayo omwana abaana bo nga batototo bateeketeeke bagendeko mu America. Kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Bafuna exposure etegereka. It's the land of opportunity. Mbuteri agenda mu America obulamu ne bugaana okujjako nga wakolumirwa. Si kyangu okujjako nga era ne Kampala bwali bwakulema. Omanyi mulimu omuntu ngera bwagenda mu America bogaana. Kuba ne Kampala bwe yali niyo omuntu bwagenda amanye ekyokukola. Obulamu butereera. Tetugamba nti okomewo nobeere sudiiro basebalamu si kye tugamba. Niyo obulamu era butereera. Bukyukamu. Ate buli omuntu ali ku kyeyo alina obulamu bw'ayagala. Buli muntu ali ku kyeyo alina obulamu bwe yali abwagala. Abantu abamu bapimira nnyo obulamu bwabwe ku bw'abalala. Oli n'agamba yagenda mu America azimbye kayumba kokka. Emyaka 10 gyamaze mu America azimbye kayumba kokka n'obuyumba bw'abapangisa awo. Naye ng'oli ye bye yali ayagala. Anti waliwo ekintu abazungu bakita QOL, quality of life. Kisinziira wonna bw'obeera abantu baba bagagga naye ng'asula bubi, assa bubi, omukka gwasikasi gwegwo, ebirowoozo tebiteredde n'ebirala. Omanyi okubeera obezi ng'olaba bulabi bantu basunsulemu n'obwongo butereera. Ensi eyorganize. Nga bantu basunsulemu beere b'otunuulira. Ng'ebizimba olaba byebo enguudo byebyo obwongo buyina engeri gye bwekanikamu olwa sinale n'ogenda ng'otereera. N'olwekyo omuntu yaligenzeeyo naye ate bw'ogendayo tolemerayo. Jangu otuyambe eno jambo oyambe eggwanga lyo ofuna ate kyoyongerako. Omuntu yaŋŋamba n'olwali omukwano gwange yannyumiza naye njagala okubuuza era nali njagala okubuuza kino ekibuuzo. Nina mukwano gwange yaŋŋamba mbunze njagala nfune ssente naye saagala ssente nnyingi nnyo. Njagala nfune ssente ez'ekigero. Ekintu kiki eki? Waliwo mawuliddeko abantu abo. Mbunze saagala ssente nnyingi nnyo nnyo ezo nga z'abahaamu ezo. Njagala ssente zange nga za kigero. Anti abantu abasinga boolaba mu bulamu buno bali mu bulamu bubi bafeeriya. Feeriya mu context nti osanga omuntu nga yali ayagala kubeera headmaster ne bwe yafuna obusomesa n'akita kati abeera ng'ayogerera headmaster bubi. Osanga omuntu nga yali ayagala kukola ku TV ne bwe yagenda ka TV akali ey'akatono n'akita naye ng'obwongo bwe bwali ayagala genda ku Bukedde ku Telefayina BBS NTV kwe yali ayagala ogenda ne n'akoma eyo kati n'ataliko okuzoogerera obubi. Bate omuntu ayinza n'okuba nga vice president oba president mulamba ningo obulamu bwe yali alina gy'alaga gyali alina kyayagala okubeera kati n'asigala ng'akivumirira kati beebo musaagala ssente nnyingi. Saagala ssente zinoonya ne zimubula. Eyo mentalite ya bwavu. Mentalite ya bwavu. Ate kati bw'ofuna addirira oyo bw'ofuna addirira oyo omanyi ekiboozi abagagga baba balwadde basiriimu. Abagagga baba nagalwadde bagenda mu nnyanja. Bagenda mu nnyanja bakikambira omwavu ne sijja kutta baana bange sijja kutta mwana. Kati tebeebaka biboozi by'abaalemwa. Abagagga tebeebaka. Abagagga tebalina mirembe. Obalaba mu bikomere. Ffe tubasinga n'obasinga. Tubasinga n'obasinga. Ye bw'osanga obusajja nga kaavu kaliko kwogera ebintu ebitakwatagana baka abagagga baagala ffe. N'okatunuulya n'ogalaga ati mugagga akwagaza ki. Mbwati tekasuwalira kusuwala ne kagamba mbu anti bo tebalina budde kati ye okuba n'obudde obungi ng'akyenyumirizaamu. Mbu abagagga tebalina budde mbu yabulina kati alaba kyamakulu kyalina mbu yalina obudde obusajja obwavu. Mbu kyova olaba abagagga bo baagala bwo n'okatunuulira kati ensi eno buli omu bannaye lwakola ekisoboka n'ensi eno Allah buli omu yandimuwadde ku ssente bwekyali badde kuba kiki bayita ssente Alan abantu tebamanyi ssente kibayita ssente Alan kantu kankubuulire ssente tegula buli kimu go ge mazima byotera okwekwasa mbu ssente tegula buli kimu
ndaye nebyo ebitono byoyina tosobola bifuna nga toyina ssente bwe baba mpa biwe bwe mba nasikira bisikire anti era kitegeeza ssente kati oba wazifuna mu ngeri yo gy'oyagala kiba kitegeeza ssente ne ssente etegeeza opportunity nti osobola okulonda omukyala gw'oyagala n'owasa oyo teri mwavu awasa mukazi gw'ayagala era batunuulira butunuulizibwa ati talina gwayinza gamba kuwadde ekigambo asanga akooye opportunity kitegeeza kukola by'oyagala kitegeeza kuwa birungi bantu bo kitegeeza kutereeza mbeera kitegeeza bantu kukwagala abantu bonna ne baba balungi gy'oli kubanga olina ssente kitegeeza kola ky'oyagala kitegeeza butagambwako yefe abatagambwako tebamalaga kuboggolera ne bwonyiza omuntu amwenya bumwenya ng'olina ssente nigwe bwamanyi obwavu kye butegeeza n'otuuka bw'oti ku pate oba ku mbaga bakutayiza butayiza tokwata eno todde eno ye n'obanga adde emanju gye bafumbira emmere oyinza okulaba ssente kye buli kimu tebakulimba omuntu wa ssente aba abuzaayo kilometers 100 okutuuka nga yatuuse dda nga bagamba kati atuuse gindi nsembye okwogera naye nga atuuse gindi gwe nga wooli n'obatomera n'okutobera bagamba mbadde sikulabye nga wooli naye nga bagamba toliiwo n'omukolo tegutandika gwe wadde wooli omwavu nemba baavu 100 nga weemuli omuntu omwasiba omukolo tegutandika omugagga bugagga kitegeeza kuwulira bulungi kitegeeza buli omu kusabira buli omu kwagaliza buli omu butakunyiiza fe batunyiizanyiiza wonnasa buli omu ayagala kusamba nga tolina ssente kitegeeza kukwatanga kalira ka mwana abantu abalina ssente banyumirwa obulamu anko tegusula abantu abalina ssente banyumirwa obulamu ssente ge makulu gokka kyovola bw'ogikwata togita nze nengera ba MC ku mikolo eyiwaffe mu kyalo senga n'atuuka omanyawo basenga abalina ssente senga n'atuuka MC n'agamba mulindeemuko programu egenda kyuka mukko mutu katono ne bagamba Mwami Innocent anti kati naye ng'asanze omukolo gutandise aga Mwami Innocent anti kati wetuwetwabadde tutese program bwetu webadde Mwami Innocent kati tunulamu olabe Mwami Innocent natandika ogitunulamu n'agamba onani amugambye okwogera omugagga ne bwatulira obutunuzi bwati abaliwo ne bakizuula nti si musanyufu ku lwoyo dakika 2 baba kugyewo oleme kunyiiza mugagga kutabulatabula emikolo mutabula emikolo naye nga kikutabuza omukolo kubanga oli mwavu era bikyukira ddala byonna kabe batandisa okujjula nga batandisa okujjula asobola kugamba bagira balindako kankunyumizeyo akaboozi munnange nagendako ewahamu awo ku office biseera si byadda nnyo nno kati waliwo omwana akuba ebifaananyi ewahamu natuuka ku mugagga mwennyini ne mubuuzaako era omugagga naŋŋamba bale kukola biki nankwanga ki akabaasa nensanyuka kati omwana w'ebifaananyi ne bamugamba kuba ebifaananyi n'atokyawo ebifaananyi akaca naye abaana babeera kumpi n'abagagga oba baba baagala kulaga nti bakola omwana bwe yamala okuba ebifaananyi ne mugamba badde nkusaba eyadropingiraako ekifaananyi kyange ekyo nga ndi n'omugagga atugire protocol si bweto bwekola olina okulindamu naye namanya nti omwana naye asse empewo naye kyenjagadde okulaga omwana yanyima ekifaananyi kyange ng'olina omugagga omwana yanyima ekifaananyi kyange nga ndi ne hamu olwo ng'akitwalawa ate manyi
naye omwana oyo musanga ntera omusanga eyo gye tugenda genda eyo nga nsanze kenzo biki omwana yaga paka ne kati mubuuza ekifaananyi kyange kiriwa anti omanyi mwana ebifaananyi ebyo biba mu protocol omanyi kati kintu kikyengeza kukulaga nti n'abaliraana abagagga naye embeera erina bwekyuka omugagga gwe bapima moodu omugagga gwe batamala gasemberera oli nga alina kubeera eri n'agamba omugagga ali mu mbeera ki nti leero mujivu totawana namulaba enkya nti leero musanyufu nti leero kangende wamma nabalaba era n'olwo olunaku nasangayo abantu basooka kubuuza wayi ali atya kiri olwaleero nno onaafuna ku ssente gwe naye omanyi ekinsesa omugagga bw'alwala mwenna mugenda omulabako ne mutwalira n'enkoko n'embuzi byatagenda kulya ne gwe bw'olwala omwavu olwala n'owoona lyolyoka ogenda omugamba nti munnange no nali mulwadde ani abuuza ayaga nti musajja wange ng'obuzi tanti muzeeyi mbadde mulwadde banga lyo bambi sorry bambi kiki timusujja yaba yabitegedde dda nti bwavu bukuluma bukulwaziza bwoba ogenda n'akusiibula omugagga bw'alwala abagenda omulaba mulina okumanya mwenna nti yalwadde era ne mugenda mutwalira enkoko embuzi n'ogijja mu lujja gy'olina yokka n'ogimutwalira ne gwe bw'olwala gw'olina okumala owone olyoka ogendeyo oba osindika omuntu nti musajja we yalwadde bakujjanjabe kiringa babosi ku mirimu bosi MD bw'alwala oba CEO bw'alwala bannange gubanga omusango ye n'otagenda mulaba bannange n'otagenda kulaba bosi nga MD ng'alwadde babanga abawandiika olupapula ate bw'oba oyagala okuwangaala ku mulimu bosi mutiise kola ebitali bya bulijjo leka bonna bagende bamulabeko togenda oba bagoba bakugobe ogenda tugobya ku mirimu sikugobya ku mulimu gwe gwagenda okulabawo bosi atya nnyo omuntu alina alternative alaga nti teyeeguya mulimu oyo amuwa ekitiibwa era omulimu gwe gubeerawo bosi gwateyagalira ddala kumanya nti omulimu ogwo ye katonda wo ye maama wo era bwe gukuvaako ofudde oyo afulumirawo lindako kati kyoyagala okuŋŋamba nti bwe baleeta kabosi akapya kamaneja abantu bonna baba badduka batwaleyo olugambo beegule maneja avuddewo balese maneja B oba MD oba yenna buli omu aba yeegula agendeyo mu ofiisi enkola eyange togendayo tusigala ku desikiyo kola mirimu gyo kuba teri bosi atali mufere abo bonna abagendayo eri abamanyi bafere beebuzaabuza bamuleetedde lugambo kwegulaagula nayagala kubeeyambisa funa waatandikira amaanyi gonna olina gateeka mu sikiru kino kyokola kyoba oteekamu ebirungo alyoka abuuze nti ani akola kino yenjawulo yokeyo okutandika okulabawo ku mulimu kati kitegeeza bosi bw'alwala amawulire ne gayitayita mu kampani bane Mr. Gundi mulwadde Madam Gundi mulwadde sigala mu ntebeyo tonyega sirika toyogera kigambo n'ekimu kukwotinga tonyega sigala ng'okola mirimu gyo ffe bwe tufiirwa babosi tebajja naye ye bosi bw'afiirwa ne wabajjajjaawe mwenna mudduka emisinde mu kampani mugende muziikire ku bosi bwe kiri kati olw'okuba bano bakoze bya bulijjo gw'atakoze kya bulijjo ate gwe gwatandika ogamba nti omuvubuka oyo akola atya yeeyita ki ate takugoba kubanga bannafunye ba bosi bwakugoba balowooza nti ekibonerezo oba obusungu buno bujja muggwako aba ayagala akulekewo akulagire ddala nti gwe bosi ate nga gwe tomuliiko okola mirimu gyo ninanga ako nali nkayize naye gwe nze waliwo bosi eyaŋŋamba yaŋŋamba mbu omwana wange asembayo akwagala nnyo ku weekend waliyo birthday ye
jangu obeerewo ojja musanyusaamu. Amugamba siriiwo. Kuva olwo tetwaddamu beera bakyali bulungi. Tetwaddamu yaŋŋamba mbu wagana okujja okubeerawo omwana wange alaba sikitisizo. Kwana mubugamba ne mugamba bampa amafuta. Nanga aga ssente mmeka. Ne mugamba mpayo emitwalo 3. Nanga gaaki. Ne mugamba kati ogambye enzije. Ne mugamba agala kulaba Mama Brighton waliwo busikiti bwenzanya. Mbu omwana nga anywa Mama Brighton jangu omule saagenda. Kwegamba otuukeyo omuzanyiremu Mama Brighton wali ku scene live. Bamanyira tuyita ku mikolo gya famire zaabwe. Gwe boss Aisa Sebo agamba abaana bagamba birthday yange. Olaba abaana bwe batuula obufoofu mu company okukuza birthday ya boss. Nenga tabatumye takoze eki. Nenga naye alina akantu kateekawo. Agira n'agamba omwana mga paka olupapula ondage kubagize ku birthday. Mbaka naye omwana naye akapapula. Ala ni uno teyazze. Gundi teyazze, gundi teyatuwa, ne gundi teyatwanga. Teba participating ku birthday yange. Kale bandekere. Ebyo yabatiisa butiisa. Abo bonna nga bwe babaddeko tekibagana goba omu ku omu wadde babaddeyo. Ebyo yabatiisa butiisa. Alan katika kankubuulire. Bintu bibiri bisatu byejagala twogereko. 1. Business yo naba company gyokolera ebeerako bannanyiniyo. Bannanyiniyo tebasiiba nammwawo. Bannanyini TV kyogamba basiibaawo. Ba shareholder bannanyini ba NBS Telefina Bokedde NTV kyogamba basiiba nammwawo. Ku Vision. Vision basiiba nammwawo. Ku Masengere tebasiiba naffe. Bali ba road babeera somewhere ba shareholders be bannanyini TV business. Ekyo kimu. Kati ono manager naye mukozi nga mmwe. Neeyagala okwegulumiza mutandika okumulaba mu ngeri mukozi nga mmwe. Ekirala lwaki oli ku mulimu ogwo oguliko kubanga olina skill gy'oba oteekamu amaanyi. Ndeba w'ekitiibwa totyoboola olina skill. Negango teguswa kyoyogerako tokimanyi. Nkyakugira. Batugobye ku mirimu. Abaana babagobye ku mirimu olwokuba teya celebrating nga birthday ya boss, olwokuba teyaziikirako boss, olwokuba kale taata wa boss yafa, ye n'atagenda zika n'agamba gwe nkugobye. Waliwo formula dozoba ya Murphy's Law. Njirabiddamu katono. Negamba ekintu gy'okoma okukitya. Gy'okoma okukitya gye kikoma okutuukako. Kasito kyeteekamu nti bagenda kungoba. Tubadde n'abakozi wano ng'olabira ddala omwezi tagusukka n'agumalako n'omwaka omulala. Kubanga yakola ekintu kimu nti kasito ogenda ku mulimu gwe kitwale nti saayo nabakugoba tandika okunoonya omulimu omulala oba beera ne backup. Waliwo kye bayita system. Tukyegoleko katono kuba tetulina budde. Tuyina system kitegeeza nga tuvudde ku kino nti bano bamanager si be baboosi b'abatuufu. Nabo bayiyabulamu bamanager si baboosi b'abatuufu. Waliwo kye bayita system. System kitegeeza nti company eyina bwe operating. Kati system gy'olina okutegeera etambula etya. Bwe masteringa system obeera mu secure okusinga okutya omuntu omu. Ne bw'ona obeera mulungi nga wagenzeeyo byonna n'obikola bwe banaatuuka okulayinga off abakozi bagenda kulayinga off. Oba wagendayo ku birthday party oba tewagendayo bagenda kulayinga off. Ekirala bali bannanyini business balina cap oba kye tuya ceiling. Omusaala ogusasulwa mu abakozi ku level ez'enjawulo tegulina kusukkawo. Business buli osasula omusaala omungi abakozi amagoba gakendeera. Kikitegeeza sigama nti tebakwagala manager oba ki. Ne buli mu business ate business balina okufuna amagoba balina ssente ba shareholders. Ne bw'okola okwekutula waliwo otalina kusukka mu musaala ne mu bifo. Tolowooza nga nti ogenda kola okutuka ejjembe
olowooza olina ebifo by'okutuukamu waliwo otalina kusukka kubanga okusukka awo bashareholder ate bebasalawo ate gwe botasemberera oteeka okuba nga ogwa mu kiti kya mwana wa gundi amanyi bali bashareholder oba nga olina expertise olina obukugu obw'amaanyi bwe batasobola kufuna walala bwe batogwa mu biti ebyo ebibiri togenda kuzibwa ku mulimu ogenda kusigala ng'oli sergeant ne bonna osoma ebitabo okubimalayo obumazi Nyankote Gusuulwa ffe tulabye abaana bayingidde mu makampani naafuuka ki omwana omuwala ye n'asambagala mu busambagazi bw'ati yes ne bazimuwongera ayina era waakoma okuggyako ng'akoze ebyo ebibiri beauty yokka erina weemukomya kufuna mulimu ogwa certain level naye okufuna ekifo eky'enkizo mu kitongole kyonna oteeka okuba ogwa mu biti bibiri ng'olina skill etalabikalabika etali ya bulijjo gy'oyongera ku kampani bwe kitaba ekyo ng'olina enkolagana ne bali ba shareholder maybe ako awo oyitawo tunulira ebitongole byonna Alan tujja gamba abantu bwe tunaakomawo tunulira ebitongole byonna ebinene olyoka olabe bani ba MD bani ba company secretary bani ba auditor ba company eyo bani ba senior manager bano middle manager wookoma ku middle manager tosobola kusukkawo nkulayirira era bano baali bagambe yabatugamba tosobola kusukka ku level ya middle manager nogenda ku level eddako senior management nga tolina politics aliwo tekisoboka wadde abaliyo bonna gwobasinga ebitabo okutegeera emirimu naye abaana abawala bakozesa wano awo bakozesaawo n'emirundi egisinga era babagoba bw'akozesa wano wokka nga tayinaamu skiru ndala esobola kumuwanirira era bamugoba kati nze Nyankote Gusuulwa gwe ekintu ekikyogerako nzikiriziganya nakyo ne Nyankote Gusuulwa tonnalaba ku kampani nga boss omwana buli kimu akikola naye nga oba oli awo amutaddeko embeera gwekimanyi eriyo babosi abateeka ku bakozi embeera kubanga kwano gwa Mr. Tegusuulwa ali ku boodi ogiisa embeera era yali badde akugoba kitegeeza anoonya wakugobera bikyalemye kubanga omuntu system bwebanga company eri professional omuntu sikyakumugoba balina kumutaayiza mu performance ze ne bajjaga bamunafuya baleko basobola okubanga bakola ki bamugoba embeera bagikuteekako ne point eri nti bw'oba oyongedde okushapeninga skill yo oba totya kukugoba kubanga tolina kyakikolera tolina gw'ovumye tolina gw'okola ki gw'oli okola bintu byo nga webiri ekitali ekyo bagenda kufukamiza ebbanga lyonna ate nga tebakuzizza nga n'omusaala tebakwongezza ala ndikasooke okugirewo kino mistake abantu be bakozesa gye bakola eryemu kutandika na 10 sprint najja ku mulimu ye n'alaga nti akola nnyo obuzibu bwekyo buli kimu tebagenda kwongeza bagenda kulekawo boneepankata okusala ate bakugobe abantu abasinga balowooza nti okola ennyo kugenda kuyamba okusigaza omulimu kya bulimba asinga okukola si asinga okufuna n'okusa kyewalinga omulimu maaso ga bosi wo yalaba ki bosi wo yalaba ki katale ndikankubulire nyina example gye ntera okugamba olaba okuva ku 0 paka 39% eyo F9 naye ono afunye 0 mwena gwe musekerera kati afunye 10 asekerera wa 0 nowa 20 asekerera wa 5 owa 30 yalabira ddala mbu wano wa 0 ye mufu nnyo afunye 35 yalaba mbu yayinawo kyayinawo naye afunye 15 banange omuntu ofuna otya 15 kati afunye 39
Ye obwongo bumugamba nti ayawukana n'owa zero. Tebaawukana. Ne bo obwongo bagamba mbo baawukana. Abona tebaawukana n'owa zero. Bona F9. Ne mu maaso g'ababoosi baffe. Oba okola okwekutula naye nga takwawula n'owa zero. Buli bwatunya bw'ati alaba. Musajja bange leero yakedde. Musajja takwawula. Era kyovula abantu bagwamu amaanyi ne bagoba emmome nga yalowooza abadde akola nnyo. Naye ani gwe batwala nga akola ennyo. Akola ennyo mu kugambe. Ow'omuddomo yasinga okukola. Yasinga okukola. Agenda mu boardroom n'aleeta bithiyolo eby'ekiyaaye. N'aleeta bithiyolo eby'ekiyaaye gwe balabira ddala ne bitakwatayo. Kampani yamwe yali yalumbiddwa consultant. Consultant yatya? Consultant ava mulesa jatereze company. Bateranga okujja. Abatereze system zonna zitere bulungi. Mu meeting ababuuliramu mutabe muyina okukola ebintu. Avaawo ne milioni nga 5. Ninga byabagambye bya bulijjo badange mu ezo sente za consultant ani azirya? Manager, HR, n'obusajjasajja obukazi obeera. Bogulako bipapula bino ebyamanira. Kubanze neebuuza. Ne bimaka. Consultant oyo akola ki? Awatali mu company asobola kikola. Bajjaawo ne batugamba kakati ekibalemesezza okukulaakulana tutandike ku time management. Nagenda nawandika. Nagamba oyagala kwongeza musaala. But time byonna nga byayogera ne MD1 asiba ayogera ne HR ayogera nenze nazuula kaba katego k'abasajja abo kulya ssente. Twali kirala ne batwala mpoze ne munywamu ne kachaayi ne muzanyazanyawo obuzanyozanyi bwe batwala mu workshop ze mubeeramu byonna budget n'efuluma. Tuwa makulu. Aleka abatabulidde ddala kati. Oli serious? Tewaba. Kati kambuze. Consultant basobola okukwata milioni 5 ne bagamuwa ne bagana okwongeza abaana. Mwe tebasobola bongeza de n'ekikumi. Kwa consultant omulimu gwa omukulu gwa kusaba mwe mutemulina kye mukola. Kola ki? Temulina kye mukoledde ddala. Kubaddugaza. Wamma batuukaawo ne batugamba ntuuse wano. Nemanyirawo bali nakayingira wano nemanyirawo era ngambiddewo boss wamwe ne mugamba something is wrong here, something is not going right. Kati nalyo kabazza ku bigambo bisatu. Vision, mission ne core values. Tulina omusajja anage anage kuso wategera nyo bya company Mungu yakutubanga kirabo zembiruddemu bayaye soko yongere wao kwata onyo badda ku bugambo ki vision mission core value. Mumanyani asinga amakulu most important person in this company. Ne mwandike emikono. MD bichi? No. Yes. The receptionist. Mbwe, usajja okutudongoza okutuuka kwekyo. She's the one who expresses and sells the company at the gate. When she doesn't smile, tuyo musajja losoga ne musajja olubayavoddewa. Ba MD ba makamba nti nnyo ba HR ne bebaletedde obukodyo obukyusakyusa ebintu ebyekiyaaye mbukatole temumuyita receptionist alina kuba front desk manager. Omuntu wali ekozesezzaako kyekyoka kiri abasajja batujoze era mugenda okuvaawo ne taaga zimaze okusoma taaga za reception tag Betty Rahma ng'omuntu alisoma erinnya alyoka asobola okutegera omuntu gwayogera naye kati kasajja kalidde milioni 5 kabagamba kagenda bayigiriza okubuuza when you shaking family and looking him in the eyes. Babuleetanga nnyo obusajja naye naye obusajja buno okubba kampani okutuuka ku kino abategeera wabutegeera nnyo naawe babeerangamu nnyo
byonna tebirina makulu. Agamba, when you're shaking, Shake firmly and look into the eyes. Tandika okukola mu practice awo. Nenga nkusubira ebyo byasomeseza nosanga MD nomuwa omukono mbu omushaking tasobola kuwa mukono. MD kati kankubulire ereba MD abeerogoza ojja mubuuzaako naganzi sikwata bantu mu ngalo oba aba MD yeerogoza biki bannange mbuyera kwata abantu mu ngalo naaba Nebo byonna okwekozesa kye kisinga Alan. nze ku busajja obwo wesagala olindeko okuva obusajja obwo nze wamma mbadde neebuzanga mu kampuni bujja kola ki buyina network ey'amaanyi buyina network bwa mirundi n'ebiri waliwo obwo obutereeza system eya company departments simanyi bano baliporting eno bano balina kuliporting eno bano balina kuliporting eno obwo ne police kagitematema simanyi ku police kagitematema katugono n'obulala bwa marketing obwa marketing nabo bwayigala ku positioning ambo company the difference between marketing advertising and sales nikakwate noni yao nikasonga kagena ku whiteboard yakulukunya maka katika vao company kajigambye mu myaka ebiri egenda kubetanso okufuna sales nekakubisa t-shirt yawo mu budget babu ne mwambala t-shirt nekabambaza yambaza ebintu awo na nekabaga muino kutandika okusibayiringa balaba omuntu osibayiringa kabasomesa ebintu byonna byekikwa waliwo akatugamba now muri ku mulimu right so you are to work nekebuza akabaza MD bano nana bakozi baffe ndoza jengenda okwogera kansubire tebijja genda wabwe no gambo bagenda kwogera kyamaki oba kwenda tugamba ki nagamba guys let me hope bino byenjogera muyinza okubanga munsanga ku station zanjawulo I go to NBS, I go to NTV, I go to PBS, I've nkola consultancy mu company nyingi but ate namu akantu kempa abantu bwembe wantu baba bantu bange so let me hope tugenda okogera no bikoma wano mwenna abali wano kansubire nti muri bakumi babyama waliwo ekintu kyendabye nga kikyamu nnyo eri company wabula kiyinza okutukostingira mu maaso eyo obuzibu obw'amaanyi kyekiraga nti company eno ogyagala oh my god oh my god oh my god I'm saying something wrong mwena mwekebere mbifuba ani ayambadde ID company ID mchifuba aga yokola yabo obusajja sirina you see you see and this is how you're letting the company down and you're saying salary aluddeyo and you're saying company is not performing well gwe nsobi esookerako ddala totally proud of what you okolera today is a Monday mbadde netagobalanga mwena muri mu corporate shots temuli mu corporate shots naze mbangamba oba abasajja bana bannanyini company oba MD bano nyengeri je batufunza tusale pressure anti sente buche kibeera kubalaga nti fela sobya mwongere mu amaanyi bagala baba squeezing ddala mulala abere wagulu you see problem eri nti over time nga mukoze emyaka 8 bali badde baba boostinga baba wateka moral musobola okubanga mweyongeramu baba waka sente baba wa incentives baba wa opportunities za loan ezitegerekeka kubanga company yennyini kati ebyo byonna bwe birema nga babaleeta obwo busajja busoke bacyankalanye kubanga nokuwa obwebbaluwa egenda okweyimirira ofune loan nalwo lutalo nalwo lutalo kyokka babyogera mu meeting nti buli ayagala loan bakogera batya okola batya nga bagamba abakozi mbu loan weeri osobola okujja neofuna biki abanakola obulungi nga tuyingiza loan facilities ojja wano naye ng'obadde okola bulungi ebbaluwa ekyala nakuwandikira ebbaluwa nesobola okukola ki ogenda ofune loan
bw'ogenda okuwandika looni ebbaluwa gye bakuwandikidde emirundi egisinga ogenda okudda nga teri ayinza kuwa looni ebbaluwa ekyala gyawandise lwaki anti eri ekyala ayinza okuteekamu ebintu ebitakwatagana n'agamba nti kati oyo one condition esookera ddala ng'akyali ku mulimu bwe guggwawo temutubanja naye bayinza okuteekamu ate clause endala yonna nti ffe obuvunaanyizibwa bwaffe bwakuteekangayo musaala tukwatagana naye tetuli bagalanta mwe kumuwa looni tuintroducing ono ng'akola naye tetuli bagalanta nga olwekyo n'ekiriwo kati otuuse oyagala salary loan ogenda okulaba akakazi kakuyita oba akasajja gakagamba ebbaluwa nnungi ne contract yo ne ssente z'ofuna zikukkiriza naye oyinayo ku kyapa ky'ettaka twongereko kozira ati salary loan salary loan naye okusinziira bwe bawandiise bwe mba mufunyiimu obuzibu obonna obukodyo bonna banna nga basalina contract z'emirimu mu bwegendereze tolinawo makulu ne bikutabula kati obwo obusajja bw'ogambye obwo obujja bw'enkola yaabwe yakubalaga nti temulina kye mukola kubanga enkola y'omugagga eri bweti ayagala kusqueezinga ennyo nga mwategeeragana kufunamu 70%, ayagala kusqueezinga akufunemu 300%, kubanga bizinensi watukwatagana aba ayagala kusqueezinga ennyo akufunemu kinene okusinga ku kye mwategeeragana. Kati onabalaba nga mukola beya minimum kati nga bagala batiisa abagala emirimu we bali awo ku reception bangi naye kakati mwe muli mu kuzannya kati bw'olifuna manager gwe bayita micromanager yayagala ebintu obikolenga ye bwe birina okutambula si principal bw'olifuna micromanager no gagenda kumyoka micromanager ne bw'otula ku kompyuta yo nga ye ekikopo akiteeka on the right gwe nkukitadde ku left olwo lutalo lwaki oyina bikola nga ye bw'abikolera ddala ne mu ddakiika z'alowooza era buli kaseera akubeera wano otuuseewa ekyo kikyuse ekyo kitereeze kola kino n'akutama n'oluzinga sense of you ng'olinga robot kati okolanga ye nnyo buli kyokola tagenda kusiima kubanga ye ayagala obikolenga ye bw'olisanga kamaneja akaasirana akayita ewala ennyo kalyoka katuukaawo kaba kaagala nawosira n'emyaka 35 olyoka otuukaawo kuba ye ekyo ekimulimu lyebbanga lye yamala nawe lyolina okumala yeebuuza ku myaka gy'emito ye yali teyeevuga weevuga otya kebe simu olina ogikweka waliyo ku mulimu eno gy'okwata waliwo n'eno iPhone simanyi biki nga y'olina okwekera ddala kuba bw'otagikweka baba bagenda kutandika kubuulirizaako bwe balema okubuulirizaako nga tolina kyokola kitegeeza wano oba ku birala ng'oli ku ssimu esimu ekwonoonye wekaga bakutadde ku peepu peepu performance okuddamu okuteeka ku myezi 6 balabe baleme kugoba bakugobe myezi 6 balabe bulungi enkola yo olabika emirimu gitandise okukka oba tokyasobola bulungi omanyi nali waliwo bannamawulire bangi abali e Bulaaya naye kano nga kubuulira bubuulizi omu yankubidde naŋŋamba tegusuulwa yakolanga teri mwavu mutwego gw'omwavu ka segment nga kalina basponsa nga 9 ka segment kaweza yadde eddakiika 5 nambuuza tegusuula ennaku zino atraininga nnyo ku internet nambuuza ekibuuzo kimu nambuuza how could a company let such an employee leave nga enkola ye bweti bweri nangamba waliwo kyesitegeera mu Uganda do you just let people leave oba nangamba mbuliza tegusuulwa oyo
byokola kuba sisubira nti byokola nga bwoyogera fe just advantage tulina nti biwanvu katututolinga gwe okkiriza otya okuva ewantu naye ng'atolaba valiyo kyasobola ogiteeka waawo kubanga oli yambuza nagamba kampuni ereetinga eta tegusuulwa n'agenda pozi nga mulogo obanga tayagaliza naga kampuni za Uganda yeebuuza engeri zikolamu kyangu nnyo kyeyeebuuza nange nkyebuuza na buli kati ne waliwo akatabo nja kwogera nkasomye ebbanga ddene nja kakubera mu library yange waka ka Winfrey Oprah ayawandiika nti ebintu tebibanga bw'obiraba. Winfrey Oprah alina program gye yakola yamuleetera obuzibu yali ayogera ku bakawboy aba mu Texas eyo abakola amata balunzi nnyo n'agenda aboogerako ebigambo kati boogerako ebigambo ne baagala bamutwale mu kooti naye agamba ekyamugira ye agamba manyi president wa America twogera Attorney General twogera manyi amekomanda manyi ba superstar bonna abalamuzi bonna ne baloya ab'amaanyi buli mugagga mumanyi tekisoboka kubeerawo naye akatabo kali kannyonnyola nti emirundi egisinga ekizibu ekijjanga totunuuliranga why otunuuliranga how nkivuddemu ntya waliwo misconception wakati wa how ne why abantu amaanyi bagateeka nnyo ku why lwaki gundi ankoze kino lwaki kino kibaddewo kati amaanyi g'omala mu why ngono omulaba akusensera wali badde ogateeka mu how okyeyambudde otya akasensero k'ogamba kalina ba adverts ba sponsors kumpi mwenda nga bw'ogambye ne mu segment yemu nga mulimu abatalina wadde n'akamu research owa Ipsos ngalaga ke kasigo okulabibwa mu Uganda nga nali ntano waffe gwe tukola naye ke kasigo okulabibwa olina agamba tekalina ba sponsor bali mwenda tabalaba tabalaba atya okimanyi nti abantu balaba by selection omuntu akulaba bwati ala nina agamba takulabye omuntu asala obusazi okulaba oba obutakulaba asalawo okuwulira oba obutakuwulira n'agamba tabalaba noba mulaga n'ogamba oh okay ne research agamba etya n'ogamba research era yasinga wayita wiki bbiri n'agamba kagira kakyukamu eki kagira kakyukamu katya kawumulemu abantu bagambye lete gusulwa abijjawa bagambye ki tegusulwa abijjawa lwaki tayogera gy'abijja mbwe abantu babuuzizza babuuzizza lwaki tayogera gy'abijja ne lukoleera he has to be professional you have to give credit the source where you getting those things wabisoma kati oyo n'avaayo nalyo kagamba ka segment yako keetaaga muntu nga musajja mukulu ng'ate alina kyakozeewo kati tegusuulwa nze baŋŋamba abantu bagamba tegusuulwa alinnya na booda akakola atya ala ntozanyisa nsi eno ensi eno ekisooka olina kwekozesa alandikakobula ekyo ekisinga kati ate buli lw'okwatayo omanye bumanya nti debate egenda kubeerako gwe okuva ku bakya paka lwaggulu lwaki olina boolumya omutwe abantu baagaana okukkiriza okwawula bino ebintu ebibiri kambuze fearless manyi oba kinaavaayo alani olina amakaago olina mukyala olina abaana naye nga buli ajja ewammwe abuuza maidi gwabuuza buli gwajja ayagala okusaba omunyasa ayagala maidi gwabuuza teryabuuza nyinimu teryabuuza mukyala teryabuuza mukulu nga maidi yabbye sho osobola kigumiikiriza osobola kyekiruma abantu mu kampani ennene ne bamala bakwogerako naye nga te gwe balaba oli junior officer obuzibu buba bukeredde nkyogera nnyo wano naye abantu tebamanyi buzibu bukirimu kati emirimu ng'ejjaffe gy'okukola ku tv ate gyo mibi nnyo ala ninawe okola ku tv kyakutuukako ko n'otuuka awantu ng'abantu bakubira gwe enduulu tebagala kutunulira ku manager n'olyoka ogonda bw'otunula wansi bw'oti n'omanya kati obuzibu bunzijidde wano okimanyi basobola goba boosi wo ku ntebe gw'otuule
nofa nowulira ng'ofa ekyo tekikomaawo oba olina okisasulira kankunyumize sijja kwogera kampani bali ngenda gyogera lumu ngenda mu kampani nene ya gavumenti mba ntudde ne MD yali mukyala ng'anyumira nnyo sikitisi zange omanyi bino ebintu bya internet bitutunze kati bosi nga yampise mba influencingire programu yabwemu mba ntudde n'omukyala oyo nga tuseka tunyumya MD tunyumya anaye ogomba omuntu oba obukoloota biki angamba ogenda kukolera ssente mmeka mugamba ssente ampa ssente naye tusigala tukola ki tunyumya kati we yali atudde essimu ye neevuga essimu ye bwevuga kino wallahi nkyogera ntya Katonda Katonda ngandaba essimu ye bwevuga n'agikola bw'ati essimu eyali emukubiddwa ng'essimu eva wa boss gyenkola MD oyo mu bigambo bye ye yali tamanyi nti Alan Cruz ono gwaganya okukwata ye mukama kuba ye oyo MD yali amanyi nkola skits ku internet na YouTube. That's what he knew about me. Ye nga tamanyi nti nye kya enkola kyenkola. And this is what she said. She said abantu bano bansumbuwa. We don't want TVs. We don't want TVs, radios. No, we are looking at social media. We are truly online. Nagapi ewe namga, please tell this person to. No, not now. Not now. Sirika nenga nalaba. So let yangamba. Let avayaga Alan. I don't know why. Mama social media, you've taken things on. Social media is a day, every day. Nanga calculate around nganato sananga. But apart from these internet things I see you doing, what else do you do? Ngamugamba. Ngamba. When do you work there? Ne mutima champa. Ne mbongo nagamba osobola otuuka mu kifo. Ne bagamba boss ono amugamba leto jangu n'omukozi bwati. Tujja kuwa business. Waloshabye. Yeah. Mirundi mingi. Nnyo sikukira mirundi mingi. Boss ono agenda mu company okusaba. Okusaba business. Ne mugamba naye obojja nzijirane tegusula. Bane twagala nnyo. Abakozi bange wano baagala tegusula mulete. Ekyo mirundi mingi. Mingi. Nalyo kagamba tegusula. Kulokusa tusamu nana tunaje tulaga. Nga munyevu. Nnyo. Era bagamba sigalawo nayengera eri munda kati gwe ebeero takagifuna nga bavuddeyo n'omukulu eri era ebigambo byonna biba byakugireegerera oyo nono omusobola oyo bwatyo ebigambo biba byakukakanya mu maaso g'oli onamusobola oyo nno bwatyo atandise katemba we anti atandisa gagambo ge ebigambo biba calculative naye nga bigezaako kukakanya mbutoli serious nnyo ng'oli balina kutwala mwembalaba ku TV mulabanga naye abasajja abo nze mbeera nabo so sajja sibangu ebigambo byonna biba byakukakanya bukakanya kulabisa nti tolina nnyo makulu nga bw'olabika naye nze kankubulyangu tegusuula mu nsi muno wali osanzeeko boosi wo nga yali boosi nga takyalina mulimu mirundi mingi mirundi mingi abatya yegonza okufa obufi naye nze mbamanyi byensi bwetyo bosi nga omulimu gwaggwawo so musi babiri walasanzeko bosi nga omulimu gwaggwawo n'omu yali bosi wange ate ntuuka wala nga nze bosi we yensi bwetyo bwetambula nini tutambula neera tebayiga kiri takyerabira bayagala kataate kuddamu kubeera bosi bayagala kuddamu kubeera bosi wo
gwe ne bw'omuyisa obulungi ye tatereera takkiriza tasobola kukkiriza mutima naye nga alani bino byonna bye twogera tugamba bantu kwekozesa gwe mulamwa ate okyogedde nnyo bantu kola bibyo bannange tandika ebibyo gy'opromotinze ensonga yakwekozesa ndooza gavumenti yandibadde ekulaba nnyo ate program ejjokuddako tujja kuwa omuntu lwaki asobola lwaki yekozesa tubalaga bibi birimu challenges ofuna nga bakozesa ngeri gye twatandike nti ba shareholders sente buli wezeeyongera gwe tokula na company buli wezeeyongera emikisa olina gumu gwa kugoba era mwe babalaba bulabi ne bagamba abakozi tubongezeemu ala ndikali kankubuulire omusaala ogwasooka nali nfuna emitwalo 7 ogwasookera ddala nfuna emitwalo 7 ogwasooka mitwalo 7 ogwasooka mukaliyayo ku vision okumpa mitwalo 7 n'emitwalo 7 egyo omwaka guyitawo gumu ne bagamba babongedde omusaala endulu neevuga nga babongedde 10% gye mitwalo 7 mitwalo 7 tolako omusolo osigaza nga 3 kasanvu bwita 3 noyingira emitwalo nga 7 mu 3 n'ekintu omwaka ogwokubiri ne babongezera 10% nga te kampani yokka eyongeza bashareholder basazeewo mwakoze bulungi nnyo kababongeze sente omwaka omulala ne babongezera 10% noba ngo ine emitwalo nga 8 noba ngo yigide emitwalo nga 7 nga 5 omwaka ogwokusatu okuva ku mitwalo 7 nga bagenda bakwongeza 10% kiyinza okutwalira emyaka 10 okuweza akakadde nenga kampani yonsanyufu ebadde ebongeza omusaala nga temulimu emyaka gye batabongeza nti mwakoze loosi leero tetugenda bongeza naye nolaba omusajja omukulu siniya nga akaaba tebatwongeza kati myaka ebiri tebadatwongeza bakwongeza 10% ofuna 1 million katugeze 10% gye mitwalo 10 bali yebulako omusolo nosigazako emitwalo nga 68 NSSF bwaba bamusasula nobanga kyebakukoze bakwongeddemu emitwalo kumpi yenna oli nalyo kagamba batwongeza omusaala communication nagirabye batwongeza omusaala nagirabye nze nasoso bitegeera nti bagenda twongeza omusaala kati bwe kituuka ku mwana omuwala ate yalabye nnyo alani abaana abawala balina kusoma basomye naye emirimu tewali gwokimanyi abaana abawala be basinga oyingiza omusolo wano mu ggwanga okimanyi era omwana omuwala akolera ddala emirimu obuteebalira bayingiza bambi bayingiza omwana omuwala yasinga oyingiza omusolo kubanga abakaddaama be basinga obungi ate abakaddaama be bamu ku bantu abasinga oyingiza ano omusolo omungi ogw'amaanyi ddala ate bawala okusinga n'abalenzi batuwa naye abawala naye alani kyendowooza abazadde bannange kye tuba tukola omwana omuwala olinamu okuza mu njawulo nga eyawukana n'omulenzi nze bawala bange ngenda bakuza kyakula sajja kwe kusobola ensi eno balyoke bavuganye bulungi n'ensi eno tubakuza abaana abawala tubalaga nti bali inferior ku mulenzi tubakuze tubalaga nti balina kubeera submissive ku buli muntu tubakuza tubalaga nti opinion zaabwe tezimataliga okujjako oli aziwuliriza ng'ayagadde tubakuza tubagamba tebalina kwogera nga balenzi tubakuza abaana abawala tubagamba balina kusigala mabega si kufowa nga balenzi ekyo kya bulimba abaana tulina bakuza mu nkuza ya kyakula sajja ng'ebintu abirabanga mulenzi n'okusingawo era nga bw'omumanyira mbu simanyi manager kola kino ng'akugambirawo era ng'enkola ye yakiyaaye ng'ajja gy'oli n'oyogera n'akurekodinga namala n'agamba boss njina fiyansi wange bwe twenkana togenda kunnyonnyolera future era nakurekodinze ne siina gy'ejja byogera nalyoka akimanya tutazanyirwako yajjerwa qualifications ze babakozesa nnyo nga tebaagala
baba tebaagala bambi naye ng'ayagala omulimu gubuze ate ono agambye agenda gumufunira bw'oba oliawo ng'agumufunidde ne bwagufunira akufunira gutandikirwako era tolina gye weeyongera era emikisa gy'okugoba gibaawo promotion tebeera sexually transmitted kisinziira skills z'olina ku mulimu ate no ku level n'abakazi abalala basinia nga balamuzi balamba neyeekubira enduulu nga mulamuzi mulamba sio batusoma scandals batusoma nga mulamuzi mulamba nekyetaaga omulenzi omuwala ng'ebintu abirabanga mulenzi oba birabanga musajja okuva no mu grooming mu grooming okuva wansi olina mu grooming ng'ebintu abirabanga mulenzi togana nga omwana wo omuwala okugenda okubisanya n'abalenzi onoonya ki mu balenzi bannakuba kabayo kyekikonde wakiri bamukube musitule obusituzi naye ave wansi nga amanye okweŋŋanga abasajja nesijja tulimu abasajja bamanyiira nnyo balooza abaana bawala tebalina makulu kati olina kumukuza ng'akulira mu balenzi n'abanga nko 10 anko 10 yamalayo yes naye buweeto beetaagisa ng'akulidde bali hadi ng'amanyi okwerwanako ng'era mwepankako n'agamba kati obadde otegeeza ki kikyogamba ekitiibwa n'akiwanga abo basazeewo okukiwa si buli muyaayi sigamba nti ngezaako okuwaza omwana nga ali rebellious yes si kyogamba n'ekiba ekyo kakibe alani kankubuulire amateeka bwe batoga bendinze tosobola kuyitawo amateeka galiwo okukulebesa kati abo bonna abasobodde okuyitawo balina okubendinga amateeka alyoka ayitewo ebintu olina biraba mu ndaba eyejjaawo etali nnyo y'amateeka era baana bange abawala bwena nga bakuze nja kubawanga sente bwaba genda out ne boyfriend era muwa sente byonna ate awo naawe oli mukoza kyegyo si kyegyo alina okwegulira omulenzi azze asasule ebbiiru ye ne muwala wange asasule ebbiiru ye era oliko kimugambye nkyomugambirawo tomukkiriza kusasulira bbiiru takusasulira wuba nze ŋŋamba ngenda kuwa sente bw'oŋŋamba nti genda wa boyfriend ku date nkuwa sente kikyogezaako okulwanyisa ekibagatta kibeerera avo kireme gamba nti agenda muwa sente agenda muwa ebintu amwagale nga amwagadde bwagaze sikumuyuzinga mbula okuba alina sente kati mbino byonna naddala bino byonna ebyomulimu abawala basinga okosebwa kubanga emirimu mingi batasobola kukola ate abasajja gye bakola ate n'okunyoomebwa gwekimanyi baleeta MD nga mukyala mu kampani bw'ataba w'amaanyi nnyo anyoomebwa ate MD nga mukyala kyetaaga lwasooka n'asooka agobayo nga basatu ab'emitwe eminene nga basatu balina ejjoogo baagala okumunyomola okuba mukyala ate bw'abagamba nga bagamba abakyala nabo bali insensitive emotions low self esteem kati bw'oli mukyala nga bakwadde oba MD yingira sooka ogobe bisatu ebyamutwe eminene bisatu ebyo agasajja ag'ebirevu ag'ebiwala asatu omu babiri basatu sooka ogobe kampani oliekeetere baliko bategeere nti toli muzannyo kwata kuba kirimaanyi ababeera bakirimaanyi bafulume ate olina bafulumya mu wiiki esooka nga wakatuuka abasigaddeyo ne basansabaga ne bamanya nti kakati serious work waliwo omukyala bambi gwenjagala ennyo y'omu kuba MD benali ndabyeko ne ŋŋamba wow she's a very good MD omukyala bamuyita Agikonde omumanyi Maketia yali ku NTV MD yali MD Agikonde yasooka kubeera Maketia ne bamufuula MD owa NTV namwagala nnyo Agikonde namwa anti yali Maketia nga manye bya marketing ne sales nga mukugu nnyo
era abo bagikonde balina group yaabwe eyaba marketeer wano mu Uganda gye bali bakutte nga companies zo nene oyo omukyala omulaba agikonde Odrini Soboga Mbidde Kigozi akyali junior yakayingira buyingizi mu class eyo ne bali babadde baluddewo then n'omulala omukyala bamuyita Lumunye ndoza bebo nabala nja bajjukira bakola group yabwe yaba marketeer ng'ebintu balina engeri gye babizannyamu mu ngeri yabwe ngere bava mu company eno nene addamu eno nene bava mu eno nene addamu eno nga balinganga 10 nga bagezi bali bategedde industry ya Uganda bwetambula. Omulala ye Susan Nsibirwa kati ye MD wa Nation Group Media. Susan Nsibirwa yali ku Vision Group. Susan Nsibirwa ye yomu ku bakyala ab'amaanyi ddala. Susan Nsibirwa yali ku Vision ko Vision Group yali yoko. I love the house. Omanyinze ali ize annyonnyola ebintu ne bivaayo alahanga gwe yali yaŋŋamba yewe ekitiibwa tanyooma bantu tayisibwa mu maaso ate ekitiibwa takakakikake buli amulaba akimuwa be bakyala abo levo be bamagi Kigozi be bakyala bali mu Uganda nga ebintu byabwe obalaba beba role models abali mu Uganda ng'olaba nze wabayo boss omukyala gwe nali njagadde okola anda abambi Madam Susan simumanyi nnyo nze mumanyi yali boss wange naye nyamba nnyo asuka ne ku bulungi mulungi nnyo ne according to how abakozi gye bayogeranga ku Agikonde nagambanga nsobola okukolako under that woman. Bantu babiri be nali nkoledde balinga basatu ne muzula nga wanjawulo one Maxali yali akola nejo Kigozi ku sports program yali boss wange ku monitor so yali editor wange yaliko mwogezi wa Unula yeah. Maxali embeera ze n'obukugu olwawo okusanga abantu babosa balinga ye nti endeba gyalabamu ebintu n'engeri gyatwalamu abakozi na buli kimu n'okuyamba career guidance olina kikola bwoti wali badde okikola bwoti kati weeyongeddemu bwotyo omulala Daniel Kalinakirwa kuba teyali Sally Cross ku ye omulala ye Susan Nsibirwa manager ne top MD wa NTV CMD wa NTV yonna Nation Media Group Nation yonna ye top ngabola kabishinga bwe yali yes kati ye top ninkola yenga mukyala ya mukyala big up to you ni enkola ye yemirimo olabira ddala nga asaanidde omulala Robert Kabushenga ne boss mulungi era mlina kubuuza nnyo nnyo boss mulungi ye boss Robert Kabushenga ne Maxali bafanaganye ekintu kimu bwakuwa omulimu abakuwadde takuyingirira decision zo nazikulekera however he monitors yes ayagala alabe nti kyakuwadde akuinspiringa nawa ne respect emirimu gyo omulala Semeiwe Salis kati Semeiwe Sali ye yandi cross nnyo tukwatagana naye manager muyitirivu Semeiwe Sali abe nali nsemberedde abasigadde si kyangu nze mu career yange nja kuwaayo abantu babiri bendabye nga they are very good bosses pozi nyinza okwongerayo wokusatu but Joe Kigozi oh my god Joe Kigozi oyo omwami Joseph Kigozi yomu kuba the best MDs benalindabye yomu kuba best MDs benalindabye I doubt ne ku Next Media namulabanga bamusiibula I doubt obo omuntu ayinza okugamba nti
Jjo Kigozi yampa kino nanninyirira bw'ati oba yamfetina bw'ati ne banfuna oli gayi natukako ekiseera ne ŋŋamba oba ndabe ku family mwava gayi ali free nnyo he can give someone omulimu ng'omulaba tasaanidde ye nagamba nti muwe obudde anti ekyo bonna bamanija abalungi ekyo bakiina in common agamba muwe obudde nze 2016 nayingira telefayina eyo era TV yange eyo njagala nnyo yadde namaze emirimu gyange jo bwe yali ampa omulimu nali sifaanana bulungi nnyo nali musiiwuufu nali muki abalala bonna nga bamugamba nti omwana nga musiiwuufu oyo he was like no give him time he's going to be one of our best era is one person ansanga mu field nangamba me I knew Alan nakulaba me I knew oshitegeera he's one MD ankubira simu yagala nkole ekintu nenkikolerawo kati such bosses nze ye MD another one katukole bwe tinkomemba wa another one esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola kubira kuzo omusanvu 03 nkaga mwenda 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga omulala boss nga hiza owekitibwa Katikkiro aye he's a very good person Lwaki nze nsobola okugamba nti osobola osanga ba MD ng'omuyirawo kampuni ye n'abakola ku mpewo nga tasobola boogera mannya wadde abasatu oba nfuna awozo naakola bino ono w'ebyemizannyo ono bwetyo ono omuwala wo naabuza producer ono omuwala akola ebyemizannyo mpozi yani eyo owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebbanga lyemmaze ku telefayina ery'emyaka 9 I'm telling you he knows each and every person by name by name by name he doesn't forget names he tries to akasera akatono kajjo kakusanga he tries to get to know gwani tinze gundi ne gundi ani akuzaala tigundi ne gundi mubeera wabakuziika wobeera wa oyina abaana how do you survive that's the gentleman and the next day agenda okusanga agenda tandika okurespectinga nga akutwala mwekyo nga bwe yakumanya a few bosses do that tebalina budde aba boss abasinga bamanyi kimu nti oyo mukozi ankolera okitegedde bamanyi kimu nti oyo boss oyo mwana akola wano oyo afuna salary we that's all tebongerako a few bosses get to know how do these young girls and young boys reach here at work how do they survive how do they eat balwadde si balwadde owekitibwa Katikkiro is one gentleman akulaba mu crowd yoba oli awo nyinza okukozesa ekigambo kya abantu ba bulijjo ayinza okukulengera ng'oli eyo mu bakyaliibo n'atuma omusirikale n'amugamba
gamba Alan oyo yajje nakubuuzaako how are you how have you been oli otya gamba dde ndudde sikulaba ennaku zino okola ki ennaku zino okola booti signs ziba ntono akaseera kaba katono ko meetings naye kikulaga nti he is a very 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 good boss omusajja omulala gwenja okusembayo bamuyita owekitiibwa Freeman Kiyimba that guy is class above the ordinary owekitiibwa omumanyi owekitiibwa Freeman Kiyimba he will find in a corridor he will greet ajja kubuuza nga atali boosi wo oli otya abantu abamu balabanga buno obuntu bwetwogere obutono naye these are the things oba oli awo ebisigaza abantu mu kampani zammwe nga babakolera bukulu nnyo recognition kintu kikulu nnyo gwe weebuuze mirundi emeka boosi wo gyali akubuuzizaako n'agezaako kumanya how do you survive nakubuuza wekitwa Freeman nagandaga bambi nakulabye olina omwana wasala omwana kati asoma class ki asaswa sente meka ofuna sente meka kati obigatta otya ng'oli muvubuka muto mukama you know how many bosses gweyo gy'oli nga bossi wo agezaako nnyo okumanya how you survive obeerawo otya buli lwakusinkana baayagala kubugolera oteeka okuba olina omusango gwewakoze oba olw'ekitaagenze bulungi okusinziira ku ye kati nze bw'obadde owa abantu abo ntegedde lwaki obawa myavo gyo kigozi aba oyitibwa Katikkiro ne oyitibwa Freeman Kiyimba naye abantu banjawulo kati olaba Bukedde TV eyo nze nali nkola ku radio Bukedde radio tuva mu langi mwami Kabushenga yansanga compound va mu langi nankwata omukono nagamba sports agenda atya konze anti katogenda mukola ku TV kati konze ku TV nze sikolaga ko ku TV nagamba toloze byakakati tugenda kati ogenda mukola ku TV kolo lwenyini ntandika okukola sports kolo lwenyini nintandika okukola sports ku Bukedde TV ate nabeerako n'alaba wamaka kano nakawulirako ku bakozi bangi ababukedde nti ngaakusanga osobola nza nti toli mwavu baali bamongobyeko mbukubanga kakati obijjawa oli mugagga ovuga motoka ki baali bantu babiri mwami Robert Kabushenga ne Semeyi Wesali bebagamba nti mwana namwe muleka akole omwana mwana muleka akole twali bato nga tanze kutwa ku TV kati toli mwavu bwakwatayo abagezi ne bakuŋŋaana akyali muto alina kwambala kanzu lwaki tayambala suuti lwaki tamukolera toli mwavu ng'ali ku Benz balyoke bamukirize byayogera e program esana ba professor naye n'ensi bwetu bwebeera buli katonda lwakusitula abakwetolodde nga balaba nti byakuwadde tebikusaanira nga batandika okujja okuwa amagezi agatabulatabula banirabidde omuntu omulala Haji Bakaluba oyagala okumiitingako ku muntu nga asobola okukulaga nti ebintu byangu era ebintu osobola obikola teri boss anoje nga bwe mbazze mbamenya naye teri ba boss nga bano benkugamba Haji Bakaluba is a very 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 good boss simusembereranga ko mulabira ku TV noli munne Newton Butera ne programs gundi zabwe nziraba nnyo mbagoberera nnyo mbalaba nnyo naye sibasembereranga ko aparkinga Range Rover wali awo ku Bakaluba mall ye nanyini mall n'omulaba ng'okubuuza ku muntu atunda chai ku mall yo wa kafe oli otya nnyabo bitambula bitya Haji ebintu bitambula tujja tulemezaamu bijja kutambula ne bakyala be akibataddemu I admire the way engeri gy'atambuzaamu ebintu n'engeri gy'akwatamu ebintu is a very down to earth boss
ne omulala baddewo omuntu ali alina embeera ezo naye yali bosi wange bamuyita n'abuuza ku wachayi n'abuuza ku saluuni n'abuuza kwani n'atukesera naawe Alan Kuluza atalina kyo n'aba nga ate alina respect gy'akuwa embeera ze zakyali lubega eri wanjelwa mukakamu nnyo teyeegulumiza era tosobola kumanya nti mugagga nnyo bw'abeera awantu mukakamu okuviira ddala ku nnyambala ye kyanaakola aba ajja kikola ate ng'alina obusobozi obw'amaanyi era ye mukwano gwe onaavuga emmotoka z'empaka era bamuyita Lumala Abdul ndoza yali avuga emmotoka z'empaka ndikyali lubega bonna embeera zaabwe zeezo za bukakamu nnyo ng'ate bagagga nnyo ne buli omu bamuwa ekitiibwa kubanga lubega nga kyewuyisa mwanjirwa ng'anolda n'amacupa baŋŋamba akikola ng'alonda n'amacupa kati gwe weyita n'olyoka otuuyana bw'ajja akusanga amacupa gaguddeawo tojjaawo ye ng'ajja ategula emmeeza asiimuulawo kati gwe weyita gw'asasula n'olyoka otuuyana naye ate n'olowooza nti akusse n'atabyongerako ne bikomaawo mbwongo n'agamba nti eyo essomo lyemuwadde limala n'atabyongerako n'atakunoonya nakunoonya n'atagamba na supervisor kutambulirako ne bikomaawo those are bosses nendoza kiba mu butonde naye n'osanga yeegulumiza buli kimu kyekikye kyakukaka kyampaka you have to do this you have to do that if you failed you're out ate abasinga obungi kubanga tekibaliimu mu butonde my first time to go on air ku TV nava ku TV it was my first time nali ku telefine era nze TV yasooka okunteekayo George Gozi was my MD nava ku TV nga waliwo my fellow workmates buli omu ngovu omanyi your first time on TV okankana eddoboozi likankana buli kimu kiba bwekityo kitegeera now my fellow employee betukola nabo buli omu ng'ajja kugamba mwana program sigitegedde obadde okankana obadde otya obadde when George Gozi came he told me Alan nga nakava yampita mu office nangamba I see you're scared but young man you're good gwe mulugu ogusooka nze kyo kyokoze nze saakikolako ku mulundi gwange ogwasooka ku UBC you can be even better saagala akumala mu maanyi nze nkyagadde nenga kati olaba MD aŋŋambye nkyagadde kati ki ekiddako awo me the worst experience I've ever got on TV kino nja kyogera ndi kyogera nali nva ku mpewo nga sina masteringa art bosi wange omu nampita teyali jo nampita mu office ye neŋŋenda bino byenjogera Momo 19 yaliwo naŋŋamba nze sirabangako mukozi mubi nga ggwe simanyi otya bwafuna omulimu simanyi otya bwafuna mulimu wallahi akantu ako mpaka kati sirikeerabira nkajjukira ne buli we mulaba nseka n'okuseka simanyi otya bwafuna mulimu nkuwadde weeks 2 weetereze bw'oba teweeterezezza ogenda yita mu mulyango oguddako awo nze era tegusula ŋŋamba abantu ni yakulaga bw'olina okwetereza nga bwe mbigambe bwe yabiŋŋamba era nze ŋŋamba abantu that's how kubanga yambuuza kiki ekirala ky'osobola okukola
nga toli presenter ng'ogyeko ekyo kyenkola kuba ekyo nze ndaba tebinsanyusa byokola ne mugamba nsobola okuhostinga abantu bino binga bino byenkola n'aseka nagamba kati gwe Misa Kisemakula asobola okukkiriza lyerinnya lyakozesa Misa Kisemakula asobola okukkiriza gwe mu interview nga bw'ofaanana bw'otyo bampadde weeks 2 bwe sikyusa kiki ky'osobola okukola n'enkiwa tekikola bino bye njogera twali mu office abantu 3 ne Momo 19 Momo n'ampolereza n'agamba muwa obudde kubanga era bw'ati si bwe yajja n'abuuza muli bafumbo lwaki owolereza nnyo ne mmanya nti ono nno line boss gwe bampadde okunzikiririzaamu kuki kutono takkiririza mu ati wange nze tegusuulwa that's how bwe najja ku YouTube and that statement ye yandeeta ku YouTube ezo statements ezo nga bwe nzikuwadde era bwe natuula wansi kubanze tamale walogayi bali bamta tamale nga tukula naye ku gundi ku BBS yali yaŋŋamba dde okujja ku YouTube era nakubirawo tamale ne mugamba mwana kirabika wano nawe weeks 2 nga ze bampadde n'entandika YouTube okuinterviewinga abantu era nakubira musajja wange divorce ne mugamba mwana namwe obuzibu bwenfunye kibirishi ne bwe kiti naye bangenda kungoba mu bbanga bweriti nze bwe nzija ku YouTube and kino njagala nnyo kigamba ba bosses aba mainstream oba oli awo abaana abasinga bemulaba bava mu mainstream ne bajja ku internet oba oli awo ba bosses abo abamu bye bakola bye bireesa abaana eno okitegedde omwana agamba oba kwanze mbalaba bamu agamba cruise njaga kujja ku internet oba tukole content oyo oba tushootinga buskits oba tukole YouTube oba tukole biki but embeera oluusi kati nga bwe ngambye nti as an MD be selective mu bigambo kubanga ekigambo kyo tomanyi mwana kigamba tomanyi ani gw'okigamba oli authority buli lw'okyogera kitegeeza kinene ku muntu oli kyobera ngambye nti those bosses toliraba boss nga bwe boogedde naawe aba boogedde nti tosobola kulaba bossi ajja n'agamba kintu mu ngeri oba oli awo gy'ogamba nti eri disrespective okitegedde naye kyolowooza alani olowooza tebakuyamba banyamba nti abantu bwe batyo emirundi egisinga sirabangako firimu neggwanga Kibanda yawangudde Kibanda bamaliza bamukutte ate abantu nakola ki naye gye bigwera byonna poliisi eteekwa okuba emaze okola ki okuwangula kubanga kati ekyo kyakuyamba kikolinga mind yo that's how I ended up ku internet kaŋŋende ennombe naye kati gwomanyi kyosinga abaasigalayo nga te nabo kigenda batuukako kuba kino batuukako baagala tebaagala omulimu si gugwo bujja kukya ku makya bakugobe soogera mu bubi omulimu ogutali gugwo ojja kukya ku makya bakugobe ne weetegesa otya alani kati oli wano tokyatya kugoba tokyatya ku mutimu okola kati bibyo era ojja kuba ogenda mu maaso n'ebibyo ebisingira ddala n'oli akozesebwa wali bw'oba oyagala kwongeza musaala olina kukola nnyo ne gujja gwonna guba gugwo kato kyasobola kugamba nti wadde okoze nnyo guzze ne tebakwongeza bito kyabirimu naye ng'omuntu akulabula nze kyanzija ku nivision nakigamba dde ekyantabula kyali kitono nnyo covid yanzibula amaaso abasajja okufulumya lisiti nga siriiwo omu ku ba essentials nga siriiko ekyo kyokka kyandaga nti kati wano tewali business ngenze nemanya bumanya
kasalisti yafuluma kuba essentials nga siriiko namanya siddawo makulu era nenyingira ensi kakati kangende enkola ebirala era mu bbanga tono nnyo ngenda kuba nkola byange mu bbanga tono ndoza guno mwaka mbuzayo katini nnyo olwo katono pepa ngeemo 2 Alani nze ndi munnamateeka ngenda kubeera advocate amateeka kudda ku TV nti nga nkozesebwa ku TV tekigenda kuddamu kubeerawo oyagala either nga kukola content n'omuguza either nkola content ne mbaguza oba bankyala bukyazi ne bampita n'enkyala tokyagala kubeera ku perolo ya TV tekiriddamu kubeerawo nakola ne mmala anko teguswa toyogera bwotyo sikwogera bwetyo kyengezako gamba bwana Alani twetegekedde nyina diploma mateeka nyina degree mateeka mbuzayo pepa 2 nfuuka advocate katate ndeke career gye nkoleredde ate ndyoke nzire emabega jesi mbuzayo pepa 2 zokka ngende ku birala muzayo tegusula kati era bajja kuba ensi ndaba kano kembuzeemu nga bandabanga munnamateeka jesi pepa 2 zezo nkutemu ku LDC bwe nzimaliriza nja kuba ngenda ku birala kati ate gwe Alani olabuse gwe kikutuuseeko ng'okyali muto ojja kukola TV eyo tuuka ekiseera program kati ate kati kankubuulire abafunye ssente mu TV world over badde tebabakozesa era kazi gye twatandikidde babadde bakola programu zaabwe ne bafuna ba sponsors ne basharinga ssente revenue bo ne TV by the way nze kati nkutegusuula nze nkubuulira amazima era nze n'omwana oyo asobola okubuulira oyo Jose bw'aba wa mazima nze ekintu kye nayitamu nze mmanyi lwaki mu nsi eno omuntu bw'aŋŋamba nti njagala zannyako naawe skits nsobola ozannya n'omwana atamanyi ddala atakolangako nendeko omuntu yali akozeeko nsobola okuwa omwana opportunity nga oba oli awo tamanyi bwe bakola bintu ne mugamba jangu oba nsobola okwongera ku mwana ate ne ngamba nti sijja kukola na mwana nga perfection nnyo nga ali perfect nnyo because nze lesson gye nayiga ku jjo when BBS was starting Joe Kigozi yawa kumpi 95% abaana be yawa emirimu bonna abaali ku mpewo mu biseera kuva 2016 abagira bange etandika Joe Kigozi yawa 95% ba presenters nga tebakola nko ku mpewo nga tebatunula nko mu kamera yadde ogamba nti yaliko ku TV bweti so kyampa ekifaananyi kinene ngamba ekitegeeza mu nsi muno osobola okukwata omwana nga talina kyabadde n'omuwa opportunity era kyekintu kyensiba mwebaze ne bwe musangawa ne bwe musanga ne musanga mugamba jjo thank you so much gwe wakkiriza gwe wanzikiririzaamu you get so but anyway njagala kugala program eno lunaku olwaleero ankotewu we bali nnyo bayiri ddala neyanza nnyo nina meeting gye ŋŋendamu awo kandaye bw'enaagenda naye binatambula obulungi bw'ondaba nga ate amasuuti nga kyusizza tewali tabo teweewuunya ebisibu etu bwetambula yakweyongerayo era nange nsiima omwami bamwita Semeyi Wessaali ndi Robert Kabushenga banzikiririzaamu nnyo singa tebaali bo Semeyi Wessaali ne Robert Kabushenga banzikiririzaamu nnyo singa tebaali bo ate osanga ebyo tebyali badde byangu n'olwekyo abantu abalungi gye bali ate bangi and by the way woolabira omuntu nti w'amaanyi nti era omuntu oyo mulungi nkuscoutinga ne mukulaba talents olabira ku bintu bino wammanga kano ke kasemba tunuulira talents ezaali ku TV nga Kabushenga waali n'ekintu wekyali otunuulire ne talents eziriwo kati sijja kwongerako batunuulira nnyo look closely ogambe nti when this person was here such and such a talent was here when this person such and such a talent is here kale
sajja kusukkaku wano olunaku olwaleero fona musee bulungi mweraba. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bika nga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.